Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. So mbasaba mwekiririzeemu kubanga omulala kyakola naawe obeera osobola okukola ki okikola ate n'okusingawo. So okukiririza Mukama Katonda ekyo mubeere nnyo nakyo. Ekirala okwekiririzaamu ekyo nkibagambye. Lwaki nkugamba okwekiririzaamu nti abantu bangi nnyo batugamba ebintu bingi batugamba nedda ekyo tojja kikola ekyo tojja kisobola sha gwafaanana bw'atyo ezo sente onaazijjawa ani anaakutuusaayo kati bonna naye bagamba nti nno tojja kukikola tofaayo wesigala ng'okikola one day one time ojja kutuuka ku kirooto kyo. Nze omuntu buli lwangamba nti nno tojja kikola ate awo nkikolera ddala kubanga mbeera mmanyi nti nja kukikola. Era mbagamba nti eno Sharita'S Bridal World, it is going to be the #1 bridal company in Uganda. Yes. Naye kirungi, you're part of making us #1 because we cannot make it on our own without you. Zensonyiwa mangu. Fena umanyi fena tukimanyi nti tetuli perfect. Kuba fena tetuli perfect. Fena tusobya. Olumu nga tugenderedde, olumu nga tetugenderedde. So nze nsonyiwa mangu. Lwaki nsonyiwa mangu? Nsonyiwa olw'ensonga buli lw'ensonyiwa kimpa essanyu. Okitegeera buli lw'obeera n'obusungu nnyo ku mutima ebintu byo tebitambula. Gundi gwe nakunyiigira, gundi gwe wankola kino, luliba olwo ndikundi. Lwaki obeera n'omutima ogwo? Nze sirina budde obwo. Era bw'obeera wanyiiziza nzija ne kugaa fortunate wanyiiziza wakoze kino na kino. Kasita mmalo kyogera nga kinvaako omuntu bw'okimugamba naye bw'abeera nga muntu mutegeevu ng'agamba kyakunyiiziza nsonyiwa awo nga mukivaako obulamu nga bweyongera mu maaso. Lwaki? Kubanga tetuli perfect. Buli lunaku beera ng'osonyiwa buli lunaku kubanga nawe bakusonyiwa because nawe obeera obasobya si kyekyo. Kirungi nnyo okubeera successful naye ate kirungi nnyo bw'oyambako abalala okubeera successful. Lwaki kiba kirungi? Kuba omuntu bw'akyuka emabega gy'avudde abeerako gwagamba Sharita oyo yannyamba. Ebigambo ebyo bireeta emikisa mu bulamu bwaffe. Oli ne bw'abeera nga takuyambye naye n'omunyumizaako omuntu anti Sharita yakola kino anti Sharita. Ebigambo ebyo bikomawo mu bulamu bwaffe ne tubeera n'emikisa. Oli ne yeebuuza banaye Sharita ng'alina emikisa naye mwenna muwulidde be mwogedde. Oyinza obeera nga tolina ky'osobola kumpa naye ebigambo ebyo byennyini by'oyogera bisobola okuyita mu bantu abalala ne bampa gwe kye wandyagadde okumpa n'ogamba kale ekyo kye nnali musabira olaba bwakifunye. Okitegeera? So bw'obeera ng'omuntu ayise mu kkubo lyo ne bwe kibeera kumugamba thank you ne kibeera kumugamba you look beautiful ne kimuzaamu amaanyi at least leka ajjukireko ekyo nti yakola ki oyina kye wamuyamba. So let's try to make others successful because buli lwe tuyamba abalala naffe abalala batuyamba. Kuba naffe tetusobola kubeera successful ku lwaffe. Ekirala wabeera ng'oyagala okutuuka ku kintu naye ng'okyagalirawo ekintu tokikaka kiwe obudde kikule mpolampola. Time yakyo bwe natuuka okukikola obeera ojja kukikola. Nze abantu baalinga bagamba Sharita tandika gomesi Sharita gwalangira abantu Sharita kola kino naye obudde bwange bwali tebunnaba kutuuka. Mpeereza embaga emyaka 10. Lwaki nkikoze empezeza myaka 10? Nandibadde nsobola okikola nga mpezeza emyaka 7 mu TV oba myaka 5 naye obudde bwakyo bwali tebunnaba kutuuka. Obudde bw'okukola ekintu bwe butuuka bannange okikola. Buli kimu ekibeerawo kibeera kikugamba kikole. So bw'obeera nga tonnabeera ready obeera ojja kukola volongoto naye bw'obeera ready okukola ekintu obeera ojja kikola perfectly nga bwe tugenda okudeliveringa waka ali perfect mu Sharita'S Bridal World kubanga kati twakikola nga tuli ready because ekintu ky'owulira nti okyagala nnyo ky'ojjola okufunamu ssente. Nze nakula njagala nnyo abagole era nga nzanya by'abagole nawerekerako ku mbaga buli kiseera nga neeyita mugole. Okitegeera? So ekintu ky'oyagala okikola n'omutima gumu kuba obeera okyagala tekikufaanana. Kati nze ne bwe mpita ku bantu bagamba oyaweereza programu y'abagole kubanga ekyo kyendi. So nawe olina okumanya ky'oli n'okibeera tobeera kyamulala kuba bw'onaakola ekyomulala tojja kikola bulungi. Noonya ekyo omutima gwo ky'owulira ky'olina mu passion. Kyobola bwe tubeera tuli wano ne ba staff ntera okubabuuza nti oyagala kola ky'olina nga manze njagala nnyo enviiri we muteeka
oli nagamba nze njagala nnyo ebyokusomesa oyo we muteeka because abajja kikola n'omutima gwe gwonna ate abeera ajja kikola bulungi. Discipline kintu kikulu nnyo, kiba kirungi nnyo n'obeera ne discipline kuba buli lw'obeera ne discipline abantu bajja kwagala okukolagana naawe, abantu baagala okukolagana n'abantu abalina empisa. Derek yafuuka mukwano gwange lwakubeera na discipline, nze njagala nnyo okubeera n'abantu abalina discipline. So fuba okulaba nti ogondera amateeka wonna wonna wooli, fuba nti ogondera amateeka because buli lw'ogondera amateeka abakulu bajja kwagala okubeera bakwano bo, bajja kukolera ebintu ebirungi. Okwekiririzaamu twakimaliriza n'okulumba. Bw'olengera wali opportunity lumbawo, gezaako, buli kimu kyagezesa. Okitegeera, buli kimu kyagezesa. Singa togezesa tomanya, okiraba tomanya. Oba olina ogezesa n'ogamba kaŋŋendeko awo osanga banampa omulimu, kaŋŋendeko awo osanga banampa, neebakumma gwe togwamu maanyi, genda ewalala. Buli kimu kyagezesa, wekkiririzeemu, weyagale nga bw'oli, sonyiwa abantu, beera serious gwe nga gwe. Si serious mu kubeera nti no olino no sense, naye serious ku kiki ky'olina okukola, kubanga bwe weetwala nti n'oli serious n'abalala bajja kuwaamu value, ate bwe weewa ekitiibwa n'abalala bajja kuwa ekitiibwa. So nze ebyo bye bisobodde okumbeezaawo era nga mmanyi inshallah bijja kwongera okumbeezaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbaagala nnyo. Badde nsaba tumukubireko mu ngalo ebigambo ebyo byatuwadde. Nange nyongera kwebaza mukyala Sharita, tweyanziza nnyo byonna by'otukoledde. Kalanki twagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, era ng'ekisingira ddala obukulu twebaza Mukama Katonda Allah atusobozesezza okubeera atuwadde buli kimu ekyetaagisa n'okuleeta abantu mu bulamu bwaffe n'okukola buli kimu ekyetaagisa okutuuka ku bwanguzi buno. Tusaba Katonda naawe kennyini ky'oluubirira akikutuuseeko. 4 3 2 1 0 Wiro. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said, Haba haba, ujasaki baba. Haba haba, ujasaki baba. Haba haba, ujasaki baba. Haba haba, ujasaki baba. Wow, kulikayo nnyo mu Sharita'S Bridal World. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe twabadde n'aba student baffe ne benzenga nkola nabo n'abakozi ab'enjawulo mu Sharita'S Bridal World ne tunyumirwamu. Kirungi nnyo munaye ne tunyumirwamu ne twejjukanya. Nammwe ekyammwe eky'abagole kijja. Abagole be natandikirako okukwata mu 2019. Ye tulina kye tutegeka era mbamanyi mwenna nasooka kukwata bamuzibe bali awo ewa Haji Magoba be nasooka okukwata Magoba akeedi. Nammwe abagole tujja kufunayo ka get together twejjukanye. Oba omuntu okyali nayo banedda kasita tubeera nga twakwata ku TV nga nze kennyini nze yakubuza ebibuzo nti ku 10 omwagala mmeka. Tujja kujegeza naye nga nkugamba nti nga wedding album twagiyimirizaamu ate tulina n'abantu baffe nga tuweza emyaka 10 abaze nga batusiima. Katulabe n'omukyalo ono ate oluvannyuma tweyongereyo. Kyebaaleko Shanita njagala ku mukolo gwange gw'abambeererawo Shanita era n'olaba toli ku dereta Shanita ndikunoonya ate omukolo gwange muguno omwaka guli omuguno omwaka Shanita mubanga etali lya wala nnyo nga ntwala omungi waffe ekyotera Shanita mwana gw'onyumisa. Leero emikolo gwaffe gutandise manguko anti eri ebadde lungi. Ndowooza byonna obitegedde naye nga webale kwera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole nga leero tunagenda ku mukolo ogw'ennyonyi. Helicopter adi abadde bagamba bannange nga bakoze ogw'ennyonyi ono yakyasoose
okubeera nga mugole ennyonyi n'agituulamu bwomu nga yemuleeta mu kidaala. Yes, tuze tulaba bakola emikolo gy'ennyonyi, yes, but this was so nice nti bali batera gikola ku mbaga. This was very very nice nti yabadde ajja mu kidaala nga buli omu amulindirira. Nesooka neeyitawo baga yika kyako ka drone kiki ng'ekyali eri wala. Mama nnyabo ne gugejja. Wandabidde ekyalo nkulagirire bwe kyawunze nga balaba omukolo gwa omuwala w'omugagga Sababendo Muzanganda. Ngero omukyalo ye Aida yabadde yanjula omwami Ismail Wadimba. Obula teberabira kubeera nga ate onywa hill water ku mukolo gwo. Hill water alaga class omuteeka ku mukolo gwo. Hill water mulungi nnyo. Ate jangu Sharita'S Bridal tukutegekere omukolo gwo gwonna wali eri ku NASA. Abagala okusoma enviri osoma lwa July mujje mwewandiise. City Bridals ali Kamukam Plaza Quinte Road eduka namba GF34 genda wawupangisayo gawuni emu nakolera ku dresses zaabwerere nga toza Wakato Sale Center. Ndi wane eno ku Malakai banne bakwano bange bangi. Ndi wano ku Malakai luli twalya pizza katugenda lya kyennyanja katugende ffenna ku kyalo nkulagirire olabe omugolo omwami bwe yatutte ebirabo ebingi omugagga n'asiima ate abagagga bwe basiima omanyi kye bakola yabawadde moto kanaga mugende baana bange temujja tutandikira ku bigere naye nga baawa nabo already nga bakola ki nga balina omukolo gwabaddeko abantu bangi ate bonna baalidde abagagga b'omu Kampala baweddeyo abayimbi baadde bangi n'abantu basanyukidde kye bayita helicopter ng'omugolo ayingira ekirala kamikulage tuba ku Delta TV tukole mukwagala nnyo mukwano Masaka osibako epesa oba binotogenda nga wetaddenga tatwakakola ki enkuba bwetonnyo oba guno gwe mukolo ogwa okwanjula mukwano okwa muwala wa Sababendo Muzanganda wano emukono nkolagirire mu district y'emukono. Era bwe tutyo tutandise n'enteekateeka ey'enjawulo eyabadde ku ludda lw'omugolo omwami Ismail Wadimba muntu w'abantu nnyo era abantu bamuwerekeddeko n'essanyu. kituufu bulijjo simanyi kyendi naye bwe mbalaba nga mwenna mu kibuga wange kituufu yeyaza gye mweyaza naye kyekisigala nga ndimuwujinga mundaka Mungu abampeere kyemusinga okwagala abampangalize mu bulamu obweyagaza ku nsi kuno ne kwakera abampeere buli kyowula kyosinga okwagala omuntu kyalina okubeera nakyo mu bulamu abampeere n'abalungi tutambula mpola mpola ku kkubo mpaka we twatuuse ku kyalo. Atuuse ku kyalo njagala weetegereze omukolo gw'omwana w'omugagga. Buli omu yaweddeyo, buli omu yalidde, mukolo gwabadde munene era buli kimu ekyabadde kuno kyabadde kiraga nti ekigenda okubeera kuno kijjobi. But decoration bakozesa white, black ne red era nga wabaddewo ne gazebo ezabadde decorated ne pilo ne flowers. Mukolo gwabadde gwa bbeeyi. Ku round tables bataddeko flowers na buli kyakunywa n'ebibala bye wadde olowoozaako. Omukwano tekulina na lulimirimi omukwano tebakunyweza na libiribiti tebakukubira na kererererere tebakusomesa makererererere you love me na lererere I love you na bebebebe tondekangawo tonjiwangayo tondekangawo you're my friend omukwano gubeera muno budanyuma omukwano gubeera mu selfesi nyuma. Batuuse maanyi bayingiriddewo mu motoka nnene batuukidde mu nju okusobola okuzaalibwa. If you don't know love's interesting mulimu abatalina na test tubalaba batambula beauty contest tondekangawo tonjiwangayo tondekangawo you're my friend. Mukama mulungi kiseera kyonna Mukama tukubyeko mu ngalo tuweke omukolo guno gwakutta kyama ekyama mu Buganda abakitta babeera basenga
Bwatyo senga yatulaze omulenzi era nayongera okutambula ng'Omuganda ne tumanya ebimukwatako. Batata, bamama, ne bamama, basenga, bakojja, n'abooluganda mwenna. Ono ye mwami wange. Oye mwami wo awaddako olinda okuwulira. Olw'omwana wange Aida Namukanga. Olw'omwana we Aida Namukanga. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.